kakati Museveni ebintu abiteesemu tekinoloji naye Museveni twakugamba nti eno generation gye muliko ebaliko step 3 mu maaso ffe gye tuva mwe gye mudda kakati nga sinakwogera kintu kyonna say no to biometric voting system tewali kulonda kwakozesa binkumu okwo tukuganye kakati Museveni yalabye nti nno tagenda malako na bannayuganda bali ready okukuuma akalulu kaabwe sebo yalese tekinolojiya eya capacity building akutte ekitongole ky'ebyokulonda akitaddemu tekinolojiya akutte ebikampuni bya NASA balese kye bayita capacity building naye nga munnayuganda ebisigadde byonna biri mu mikono gyo ffe tusalawo kike mukulembeze ekigwe twagala okuteeka mu buyinza bwe baba basazeewo bakozese tekinolojiya okubba akaluka ffe tukozese lyanyi kubanga buli kimu tukisobola tukozese lyanyi tugambe teri kulonda kwa binkumu tukugaane ffe tusalawo kike twagala mukulembeze ekigwe twagala kati tugaane okulonda kw'ebinkumu eba tebaagala kulonda kwa bulijjo ffe tukimale kati tetwagala kutumanyi kakati Museveni ebintu abiteesemu tekinoloji naye Museveni twakugamba nti eno generation gye muliko ebaliko step 3 mu maaso ffe gye tuva mwe gye mudda kakati nga sinakwogera kintu kyonna say no to biometric voting system tewali kulonda kwakozesa binkumu okwo tukuganye kakati Museveni yalabye nti nno tagenda malako na bannayuganda bali ready okukuuma akalulu kaabwe sebo yalese tekinolojiya eya capacity building akutte ekitongole ky'ebyokulonda akitaddemu tekinolojiya akutte ebikampuni bya NASA balese kye bayita capacity building naye nga munnayuganda ebisigadde byonna biri mu mikono gyo ffe tusalawo kike mukulembeze ekigwe twagala okuteeka mu buyinza bwe baba basazeewo bakozese tekinolojiya okubba akaluka ffe tukozese lyanyi kubanga buli kimu tukisobola tukozese lyanyi tugambe teri kulonda kwa binkumu tukugaane ffe tusalawo kike twagala mukulembeze ekigwe twagala kati tugaane okulonda kw'ebinkumu eba tebaagala kulonda kwa bulijjo ffe tukimale kati tetwagala kutumanyi kakati Museveni ebintu abiteesemu tekinoloji naye Museveni twakugamba nti eno generation gye muliko ebaliko step 3 mu maaso ffe gye tuva mwe gye mudda kakati nga sinakwogera kintu kyonna say no to biometric voting system tewali kulonda kwakozesa binkumu okwo tukuganye kakati Museveni yalabye nti nno tagenda malako na bannayuganda bali ready okukuuma akalulu kaabwe sebo yalese tekinolojiya eya capacity building akutte ekitongole ky'ebyokulonda akitaddemu tekinolojiya akutte ebikampuni bya NASA balese kye bayita capacity building naye nga munnayuganda ebisigadde byonna biri mu mikono gyo ffe tusalawo kike mukulembeze ekigwe twagala okuteeka mu buyinza bwe baba basazeewo bakozese tekinolojiya okubba akaluka ffe tukozese lyanyi kubanga buli kimu tukisobola tukozese lyanyi tugambe teri kulonda kwa binkumu tukugaane ffe tusalawo kike twagala mukulembeze ekigwe twagala kati tugaane okulonda kw'ebinkumu eba tebaagala kulonda kwa bulijjo ffe tukimale kati tetwagala kutumanyi kakati Museveni ebintu abiteesemu tekinoloji naye Museveni twakugamba nti eno generation gye muliko ebaliko step 3 mu maaso ffe gye tuva mwe gye mudda kakati nga sinakwogera kintu kyonna say no to biometric voting system tewali kulonda kwakozesa binkumu okwo tukuganye kakati Museveni yalabye nti nno tagenda malako na bannayuganda bali ready okukuuma akalulu kaabwe sebo yalese tekinolojiya eya capacity building akutte ekitongole ky'ebyokulonda akitaddemu tekinolojiya akutte ebikampuni bya NASA balese kye bayita capacity building naye nga munnayuganda ebisigadde byonna biri mu mikono gyo ffe tusalawo kike mukulembeze ekigwe twagala okuteeka mu buyinza bwe baba basazeewo bakozese tekinolojiya okubba akaluka ffe tukozese lyanyi kubanga buli kimu tukisobola tukozese lyanyi tugambe teri kulonda kwa binkumu tukugaane ffe tusalawo kike twagala mukulembeze ekigwe twagala kati tugaane okulonda kw'ebinkumu eba tebaagala kulonda kwa bulijjo ffe tukimale kati tetwagala kutumanyi
kakati Museveni ebintu abiteesemu tekinologi naye Museveni twakugamba nti eno generation gye muliko ebaliko step 3 mu maaso ffe gye tuva mwe gye mudda kakati nga sinakwogera kintu kyonna say no to biometric voting system tewali kulonda kwakozesa binkumu okwo tukuganye kakati Museveni yalabye nti nno tagenda malako na bannayuganda bali ready okukuuma akalulu kaabwe sebo yalese tekinologiya eya capacity building akutte ekitongole ky'ebyokulonda akitaddemu tekinologiya akutte ebikampuni bya NASA balese kye bayita capacity building naye nga munnayuganda ebisigadde byonna biri mu mikono gyo ffe tusalawo kike mukulembeze ekigwe twagala okuteeka mu buyinza bwe baba basazeewo bakozese tekinologiya okubba akalulu ffe tukozese lyanyi kubanga buli kimu tukisobola tukozese lyanyi tugambe teri kulonda kwa binkumu tukugaane ffe tusalawo kike twagala mukulembeze ekigwe twagala kati tugaane okulonda kw'ebinkumu aba tebaagala kulonda kwa bulijjo ffe tukimale kati tetwagala kutumanyi. Kakati Museveni ebintu abiteesemu tekinologi naye Museveni twakugamba nti eno generation gye muliko ebaliko step 3 mu maaso ffe gye tuva mwe gye mudda kakati nga sinakwogera kintu kyonna say no to biometric voting system tewali kulonda kwakozesa binkumu okwo tukuganye kakati Museveni yalabye nti nno tagenda malako na bannayuganda bali ready okukuuma akalulu kaabwe sebo yalese tekinologiya eya capacity building akutte ekitongole ky'ebyokulonda akitaddemu tekinologiya akutte ebikampuni bya NASA balese kye bayita capacity building naye nga munnayuganda ebisigadde byonna biri mu mikono gyo ffe tusalawo kike mukulembeze ekigwe twagala okuteeka mu buyinza bwe baba basazeewo bakozese tekinologiya okubba akalulu ffe tukozese lyanyi kubanga buli kimu tukisobola tukozese lyanyi tugambe teri kulonda kwa binkumu tukugaane ffe tusalawo kike twagala mukulembeze ekigwe twagala kati tugaane okulonda kw'ebinkumu aba tebaagala kulonda kwa bulijjo ffe tukimale kati tetwagala kutumanyi. Kakati Museveni ebintu abiteesemu tekinologi naye Museveni twakugamba nti eno generation gye muliko ebaliko step 3 mu maaso ffe gye tuva mwe gye mudda kakati nga sinakwogera kintu kyonna say no to biometric voting system tewali kulonda kwakozesa binkumu okwo tukuganye kakati Museveni yalabye nti nno tagenda malako na bannayuganda bali ready okukuuma akalulu kaabwe sebo yalese tekinologiya eya capacity building akutte ekitongole ky'ebyokulonda akitaddemu tekinologiya akutte ebikampuni bya NASA balese kye bayita capacity building naye nga munnayuganda ebisigadde byonna biri mu mikono gyo ffe tusalawo kike mukulembeze ekigwe twagala okuteeka mu buyinza bwe baba basazeewo bakozese tekinologiya okubba akalulu ffe tukozese lyanyi kubanga buli kimu tukisobola tukozese lyanyi tugambe teri kulonda kwa binkumu tukugaane ffe tusalawo kike twagala mukulembeze ekigwe twagala kati tugaane okulonda kw'ebinkumu aba tebaagala kulonda kwa bulijjo ffe tukimale kati tetwagala kutumanyi. Kakati Museveni ebintu abiteesemu tekinologi naye Museveni twakugamba nti eno generation gye muliko ebaliko step 3 mu maaso ffe gye tuva mwe gye mudda kakati nga sinakwogera kintu kyonna say no to biometric voting system tewali kulonda kwakozesa binkumu